Ekigambiddewo tekisobola kufuna mukisa wadde n'ekimu bwe kiti kubanga ekisooka neetegeka. Omanyi onoogenda mu lutabaalo osooka kwetegeka. Bagamba gwesiba bbiri naye zenaze nesibye kkumi. Neeteeseteese mbadde mu lusozi muwanaale nga nkola training era bannaye abawagiza bwe mubaddenga mu ndaba. So mugenda kulaba kiki kye mbadde nkola. Amuza Fungu keeya yes omanyi bisaala kumugamba nti si mulwanyi omanyi atali mulwanyi tajja mulimu. Musajja mulwanyi naye levo gyazzeeko nene era bwekuba amuza Fungu temumusekerera nti ate omusajja tasobola nedda agenda kubeera ng'agezezzaako soze nazze neeteeseteese mbadde neeteekateeka ate mbadde ku mugga buli omugga nakutuuma omugga gwa Jordan Yesu mwe yagamba omusajja ogenda okunaaba amaaso azimuke soze mbadde ku mugga guli mbadde nsaba Mukama mbadde mwegayirira kubanga Mukama ekyo kyeyamba njagala kyeyongereko nti wali kitala wadde ekyokulwanyisa kinagenda okuyimirira mu maaso gange nekifuna omukisa era ku mulundi guno ngenda kufuna omukisa okuwolesa kye bayita kickboxing kubanga omusajja kugenda okuzanya naye ye kickboxing amulonda buloozi nze ndi mu kickboxing naye agamba era akumanyi ebyalinsula naye munawe yalinga era twamuyitanga mu bikonde yalinga sparring partner nga tukuba ebikonde era ne mugamba nti mwana engeri gy'oli sparring partner olina omutima okulamu omutima ogwakwa champion lwaki totaliko okunywesa ku buuti n'otandika okulya netandika okumuwayo ekigama bwe yadda ewange yayita maanyi bwe yayita emanyi natandika okugamba oyo omusajja nze musobola naye nze nali tunulira Fungu kubanga mulaba Fungu akyali mutono era kyasobola okubeera champion era kyenjagala okumugamba nti ne bw'aba aloosinze eno fight tekimulobera kweyongerayo mu maaso wabula eno fight egenda kumuwa obutumu era wajja kugamba abalala tolaba nayinasokusanenyumira negolola kugamba Goliath teyafa naye yeekweka bwekwesi kubanga Mukama yaleeta golola Moses. Round is 5